Hey, mudakiika eno yennyini mbeera ng'ate nziguse embeere nga ngendera ddala mu maaso kubanga nkuweereza mu mpeerezaayo yennyini eri ey'omulembe. Nkuleetedde mwana muwala amanyiddwa nga Julie Heartbeat Ssekajugo era ng'ono yali mukyala w'omugenzi Martin Angume eyafa mu 2015. Erinnya bw'atyo n'alikyusa ate nga mukwano nnyo gwa mwana muwala amanyiddwa nga Kalungi Jamira omulungi bw'ati oyo ayambadde ekiragala. Bana tu lwaki mukuleetedde olunaku olwaleero ngamba nti tuula tereera tosagaasagana weekuumire wano Fifije ate gwe atanaba subscribinga obeere nga oyongera okunyumirwa empeereza yaffe ate naawe ali mu kibuga Kampala nga weetaaga wiivu ez'omulembe ddala kuba ku nnamba y'essimu eyo wammanga mwana muwala Milifla abeere nga azikutuusaako mu butongole. Nkuleetedde decoration omulabire ddala kintu kyabadde magida olunaku olw'eggulo mwana muwala Julie Heartbeat nga ayanjula mwana mulenzi amanyiddwa nga Sam Ssekajugo. Hey, olunaku olwaleero ngamba nti mukola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala kubanga ate mwekomidde wano Fifije the news anchor ate ng'omuweerezaawo si mulala yenze Fifije. Ebyo byonna byabadde birabo ng'ate byaleeteddwa ku mukolo ate ng'eyabadde keeki eyasaliddwa ku mukolo. Lwaki mbirese olunaku olwaleero mwana tu olunaku olw'eggulo mwana muwala bw'atyo yagenze n'abanga ayanjula omwami we mu butongole ng'enkola bwe yakikola luli nga mu kukyala n'olunaku olwaleero lwe yakikoze. Nabagamba mu vidiyo ya Jamira gye nakola mu kusembayo abaali bamuwalampa oluvannyuma lw'okuba nti yayanjula ekifaananyi ng'abasekerera nabannyonnyola ne mbagamba nti abantu bano bagenda okutuuka ku point ekola ebintu bino oba basalewo bwe bati kiba kitegeeza nti balina ensonga ezibaakinga kye bakoze. Okwo kwe kwali okukyala kwe era bw'atyo yayanjula kifaananyi kati n'olunaku olw'eggulo okwanjula bwe kutyo bwe kwalabiseeko omwana tu era yaleese ekifaananyi. Omwami talabikako ye naye ng'ate abeerayo. Tujjukire nti omwami ono Ssekajugo alina omukyala era nga alina n'abaana abalongo balambirira ab'obuwala bakuliridde naye nkulaga nti mwana muwala ye yabadde musanyufu olunaku lw'eggulo ng'ayanjula omwami we mu nkola ey'ekifaananyi era mu ntebe ye awo we baatuuzizza ekifaananyi ate nga ne Bestman yabaddewo nnyo nga bw'omulaba ku mwanjo bw'atyo bwe yalabise naye n'awerekera omugole ataliiwo mu bufunze omugole aliwo mu bufaananyi ng'era w'omulaba nti Bestman yalina omulimu gw'okufa ku mugole omwami bw'atyo yamubuzeebuze. Mwana tu omukolo gwabadde gw'amaanyi ddala era nga gwayungudde omuwumpi n'omuwanvu bonna okuva mu nsonda zonna eza Uganda bwe batyo ne baba ng'ate bagwettanira ate nga gwabaddeko n'abayimbi abakyala abaami ab'enjawulo okugeza nga Stacia Mayanja Sophie Nantongo bonna babaddeko. Mwana tu mwana muwala akaweta yakambazza ssenga anti ng'omwami taliiwo ng'alina kubanga ebyo byakola. Naye tujjukire nti obulombolombo obw'e Uganda oba obw'e Buganda mu Buganda omuntu oyo aba alina okuba nga waali asobola okubaako emikolo gy'akola kubanga waliwo emikolo gye bakola mu nju ne bamulayiza ne bamulisa ku mwanyi ne mutta emikago mwenna abaali bakozeeko emikolo gino mugitegerera ddala bulungi. Omuntu oyo so kiba kimukakatako nnyo okubaawo mu buntu ku mukolo nga guno ate abeere nga akaanya n'ebyo ebiba bimubuuziddwa oba ebiba bimusabiddwa abeewaabwe b'omukyala ate bwe batyo babeere nga bakkaanyiza ddala balabe nga bakkiriza nti ye mwana munnaabwe gwabaleetedde naye mwana tu ebintu bikyuse nnyo ensangi zino. Kino Julie takikoze yekka tujjukire nti ne Jamira naye yakikola mu kukyala kwe naye ate mwana tu mu kwanjula kulumba yaliwo era emikolo n'agikolera ddala bulungi ne ku mbaga n'agikolera ddala bulungi. Kino ye Julie ayongedde okitwala ku level endala nti mu kukyala omwami teyaliiwo yalaga kifaananyi ate ne mu kwanjula omwami tabaddeewo bw'atyo alaze kifaananyi. Kitegeeza ki ekyo? Abantu bangi kati bagamba nti osanga ne ku mbaga analeeta kifaananyi naye ng'ate ye mwana tu musanyufu ebyensuso. Okumanya ono musanyufu yanyumiddwa nnyo omukolo gwe yasanyusizza abagenyi be buli kimu kyabadde ku point emmere byonna decoration everything nga ye alaga nti musanyufu tayina buzibu bwonna wadde n'akamu n'akatono. Naye ng'ate bw'oba ojjukira omwami oyo Ssekajugo yakyazibwako n'abuuzibwako ku nsonga zino ku TVM ne bamubuuza ku nsonga zino naye ng'era ensonga zizaawa nafunafu. Tetumanyi lwaki kibeerawo bwe kiti okuba nti akozesa bifaananyi buli mulundi ogw'omukolo gwe
lwaki aba ayanjula kifaananyi kubanga ate kino kiba kitamuko ku nnono ey'obuwangwa naye kulw'ensonga ezimu oba ensonga zaabwe enneekusifu bo bennyini zibategeera munnange balina engeri gye babanga bakikwasaganyamu bwe batyo ate ne babanga tebakiinaamu buzibu naye twongere okuba nga tusabira mwana muwala ono Julie Mwanattu embaga ye ereme kubeera ate bwetyo kubanga nze ngamba nti omukolo guno gwandinyumye nnyo bw'obanga omwami wa gutaddemu ssente nga naawe ogutaddemu ssente kale okwanjula kwandibanga kimala okukyala kwandibanga kimala naye ate okwanjula nze ndaba ekintu kiba kigendedde ddala ku level eya waggulu eri yennyini emenya amateeka kubanga okwanjula muba muyisa abagenyi bammwe bonna abangi bw'abanga taliwo mu buntu mwongereyo paka lwalibeera nga waali abeerewo okwegamba zino ze zimu ku nnaku ze tulina mu bulamu obw'ensi ez'essanyu kati omuntu oyo waaba taliiwo sikiwa nti mu mutima muli oba musanyufu ate oba sikiwa nti naye mwennyini aba musanyufu kubanga luli luba lunaku lwakweraga lunaku lwakweyisa lunaku lwakulumya bateesi oba ekitegeera kati awo kukukyala nsobola okukikkiriza nti eyo nsonga ntonotono kale naye ate kukwanjula levo eba egenze wala nnyo nno wala ddala naye munange engeri ensi gye tutwala mu supiidi naddala guno mwaka gwa 2020 buli kimu bwe kityo kigenze kikyukakyuka kigootaana naye Julie katukusabire Mwanattu kukumbaga ate tebibeera bwe biti olw'ensonga nti gino emikolo nga bwe nkugambye nti mu bulamu ebiseera ebisinga gujja mu bulamu bw'abantu abamu nga tegugenda kudda so kati oba kiba kinyuma n'obeerawo n'omwagalwawo ne mweraga ne mweyisa ne muzina ne musanyuka naye kati awo byansobedde okutegeera neetaaga ndabe ku vidiyo ya guno omukolo yazinya atya n'ekifaananyi yakiwambaatidde atya kubanga omwagalwa oba olina omuwa kuhaaga bupeekpeeko oba omwebaza okuba nga zze ewammwe mu butongole ebintu ng'ebyo kwegamba okuba ensi omukwano okitegeera obalage nti tokyali ku mudaala gw'abo abanoonya naye kati awo kyansobeddemu oba olina ofuna ebifaananyi eby'omukolo ogwo biri byennyini ebinyuma ebinaaluma abateesi naye ye bw'atyo mwana muwala yawambagata nnyina kifaananyi ng'era bwe gwali era bwe guli katusuubire nti ate ne ku mbaga si bwe gunaabeera byebyo nsobodde okuba nga ate nkuleeterayo guno omukolo munnaye gwagenze mu maaso olunaku lw'eggulo era nga batono nnyo abasobodde okuba nga bagutegeera kuba abasinga babadde balowooza nti akomezzaawo ate biri bye byali ku mukolo gwo ogw'okukyala nga balowooza bye bifaananyi byattusizza nedda Mwanattu kuli kwali kukyala kuno kubadde kwanjula oba okitegeera ebibiri ebyo tubyawulire ddala bulungi bino si bikadde bino byabaddewo olunaku lw'eggulo olwokuna Mulwaki mbasibaleka mu ddakiika eno yennyini ngambe nti atakumira mpeera yongera okuba nga abankumira mwebale kubanga muli balabi balungi abafifijje the news anchor mwebale kusubscribinga mwebale commentinga mwebale kulikinga mwebale kusharinga mwongere ddala mu maaso okukola ekyo musubscribinge musharinge mucommentinge Mwanattu ate mweyongerere ddala okwagala fifijje kubanga nange nsuubiza okuba nga ngenda kubaweereza mu mpeereza eri yennyini eyalagirwa okitegeera ate temwerabira okuba nga muyitirako ku Zani Media naye abeera nga abatusaako amawulire ag'enjawulo mumuwagire musubscribinge ku channel ye mujja kunyumirwa mbeere bulungi mbaagala nnyo